Amanya dobozi bamtemse SMX representing straight out SMX media nanti wegagwira ofe tugakolera tetulinda ate mbunera sawa ziwele 10 so katu uploading oba sawa ziweremu oba buli lunaku nedda fe story wejira wetugikolera kyekyenja wote tulina bamika kusabo subscribing ano ku SMX media toja kwera ngo missing updates mu time yazo abantu abatta sawa zinene baba charginga tetugenda gamba mbu bebatta bafunyi ba suspect abagambibwa mbu lwaki ngamba mbu olw'ensonga sawa zineno bakyali kumbu nonta ntinu nga koti esazeewo nga bamaze okubeera nga baleeta obujulizi obwenkomeredde obubagamba mbu bebatta then abajja bbeera nga bebaali abatemu abagezaako okutta Jeno Katumba Wamala baneno bali abasajja babiri so far. However koti okusinza ku charge statement of the office statement of the offense bagambye mbu wakyaliyo n'abalala bakyali mu kubeera nga banoonya. However banene ababiri bo babakutta amanya gaabwe omu bamucharginga kubanga okusinza ku statement of the offense Murder Country section 188 and 189 PC egamba petitioners office egamba Serubula Hussein Ismail oyo yasoka ne Nyanzi Yusuf Siraje and others still at large on the first day of June 2021 at Kisasi Central Zone in Kampala district murdered number LRA/1753889 Sergeant Haruna Kayondo oyo yo baba charging okubeera mbonera batemula Sergeant Haruna Kayondo. Then section endala ne ba charging omusango oguli eri musango gubeera gumu kakati na wano omusango gw'okubiri baba charging nera amanya go Hussein ne Nyanzi bichi first day of June nebisigadde Kampala district attempted unlawful to cause the death of General Edward Katumba Wamala ogwo musango gwakubiri eno ba charging attempted murder kubanga oli bamutta eyebeera murder kati ono bagezaako okumutta bamu causing ako injury eyebera attempted murder. However bakyaliyo n'abalala bali mu kubeera nga banoonya naye so far ngeri nabaleetera updates mu kufa kwa oyo Haruna driver wa Jeno Katumba Wamala wamu ne muwala we bafa bo instantly bodyguard wa Katumba Wamala yete yafuna nnyo buzibu. Katumba Wamala abantu gwe basuubira gwe bali bajjiridde ye yafunako obuzibu bamukuba amasasi ne asawa zinene akyayambala n'ekintu ku mukono okubeera nga kiwanirira omukono wawe bamukuba amasasi. Kati so far updates zezo eziriwo okubeera nti nera abamu ababiri babakutte okusinzira ku wenda bamanya gonna g'abasiraamu katusabe nti beba abatuufu ng'obujulizi obutuufu bumaze okubeera nga buvaayo osanga basobola onnoonya obujulizi obutuufu ate ne babatwala ku bantu ddala abatuufu kyonna ekinava mu kooti nze wano ku SMX media jasigala nkuwa updates kankusaba subscribing wano ku SMX media tujja beera ngu missing updates naddala nga zino MSSMX I sign out.